Mugamba cats. Am I sick? Nanga my time will tell. Audio nga when I recording wali wendala jeni na jingenda jikuwa ngamba ina cancer. Cause nze na keeping on I'm seeing this guy. Nze nga sichiri ko nyonti oba. Ebya mwana muwala Feifi si birungi. Ono nonga yaliko omwagala w'omukulu MC Cats amanji gumumanyi obulungi. Buterevu nkwaniza ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Kwatanaba kubanga osubscribing genda maaso subscribing, likinga, commentinga tutambule fenna. Of course, embeera yo eriwo sennungi ebya Zari Asani nabyo mbiina naye nga byo ebitambula si birungi. Wabula ensonga zino zatandikirawa. Kati no gwe mukwano gwange ampuliriza njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2020 mwana muwala ono amanyiddwa nga Feifi mwanatu yagenda mu nsonga z'ekikulu n'omukulu amanyiddwa nga MC Cats. Era ono yakwata video gye yali akutte tetumanyi oba yakikola kagenderere wabula oluvannyuma kyamanyikibwa nti ono yakwata video eyo ng'alina message gy'asindikira omuntu omu era obubaka obwo bwamutuukako. Abantu abasinga babadde bagamba nti ono yandibanga aina oluganda ku mukyala Fie Cats. Fie Cats ye mukyala wa MC Cats era nga bano balina omwana. Akokola abawo omukwano gwange ke ka video mwana muwala ono ke yata ngalaga bali mu room mwanatu nga buli kimu kyo kirabika kyawedde dda. Wabula mwana muwala ono agamba nti yali takimanyi nti MC Cats yalina obulwadde. Nawe mwewuliko. Am I sick? Nanga my time will tell. Audio nga when I recording wali wendala jeni na jingenda jikuwa ngamba ina cancer. Cause nze na keeping on I'm seeing this guy. Nze nga sichiri ko nyonti oba. Sichikiriza nti na muradde so nga simumanyi ko nnyo like chamanyi nga nakatandika omulala way back. I kept on seeing this guy naye nga nze simanyi ngamba bamuwayiriza simuradde. But even right now I'm not sure if I'm okay. It's only when I went to Mengo nina results zange nenkebera ne bangamba ndi mulamu naye n'okulingira eddwaliro it was a tug of war. Nenkwata ezo status nezipostinga ku status yange ya WhatsApp nenga abakwano bange banaye bulijjo bakwano bange bali banneegoba nako. It's only some boyfriend of mine when agenda naye by force Mengo hospital ngankaba nze wemba njala siba kasi nsobola musiba because tayinza kukubanga all that time he was lying to me okitegeera. Cats nabadde nkwadde ekitiibwa n'ensirika naye ate I'm not stupid. Plus now baganda bange beefula baganda bange nti bamanyi nnyo wemba ndi mulalu it's the high time mutegere nti kati ndi mulalu because I know me I'm functioning and I know what I'm talking about. Oyo nno ye mwana muwala Faith mu bigambo bye era awo nno agenda okugendako mu ddwaliro eyo basooka ne bamugamba talina buzibu bwonna. Wabula bino byonna byatuukawo era taata we olwabimanyako taata we yali mukambwe nnyo. Taata we nayagala n'omuzaalukuka n'agamba mwana wange lwaki otukoze ekintu ng'ekyo. Abantu batukubira amasimu bagamba omwana yakoze eki, lwaki watadde obutambi ku social media. Wabula Feifi yagenda maaso n'ategeeza taata we nti nedda taata waliwo mukwano gwange akikoze nze sikibaddeemu. Era ebya Feifi ono ne taata we tebyagenda bulungi. Jjukira nti MC Cats yavaayo n'ayogera lwatu nti mulwadde era ekigambo ekyo tatya kukyogera kubanga naye kyamutuukako butuusi nga tamanyi oba yakimanya naye teyeeyagalira era mu public tatya kukyogera. Osobola okulaba ku vidiyo eno n'okakasa kyenkugamba. So nze peeri yange eri wamu olowooza mbu oli wakabi oli mulungi nnyo olina akabode ng'akazambaali engato oyambala nnungi ng'eza patriko wakawuka tekayinza kukwata kulo namugamba alimba bro. Oyo nno ye MC Cats nga wenkunyonyodde nti ono tatya kubanga ate ayogera nti mulwadde. Wabula mwana muwala ono yatwalibwako mu ddwaliro e Butabika era yali alina okuba nga ate
atereezebwa. Kyategeerekeka nti ono yalina okumalayo ebbanga ery'emyezi ng'esatu, wabula ono tegyawera ne bamudischarginga, bw'atyo yamalayo omwezi gumu gwokka. Awo nno ebintu byayongera okwonooneka era abadde abuze nga takyabeera mu mawulire, wabula oluvannyuma nga wayiseewo akabanga kaweerako ddala ono azzeemu n'alabika era yalabikiddeko mu kavidiyo akamukwano gwe ke yamukutte ng'agezaako omugamba mukwano nga tulabika bulungi ebintu weebityo, naye naawe kerabireko. Alabika bubi wenna singa kalooterera n'osetolinga naye wagaana neweerimbalimba bulingi onkwase ennaku nze njagala oterere gwe tunula gerindako kati gwe olaba bwewemoola okyalayika bulungi. God is powerful but sembera sooka osembere wano bulungi enyakafeesi kaako nkala ate nakasi. Ako nno ke kavidiyo mwana Faith ssaawa zino waatyo wafaananyeeko, naye si kirungi n'akamu. Era MC Katsi ye yavuddeyo n'asaba organisation ez'amaanyi mwanatu ziyambe ku mwana muwala ono asobole okuba nga ate afuna obulamu obwegombesa. Ebiseera ebisinga ojja kulaba omuntu omulwadde akogge aggweewo, naye lwaki abantu abamu bwe balwala beeraliikirira nnyo, bw'atyo kimuleetera okukogga n'okuggwaawo. Oluusi buli kaseera abeera mu kwejjusa lwaki nakola ekintu ekyo, lwaki. Katulabike ng'ate tumuteramu essaala mwana muwala Faith asobole okuba ng'ate afuna eddagala, wabula embeera yo gy'alimu si nnungi yadde n'akatono. Wenkujjayeyo mukwano gwange ye omukyala Zari Asani awanda Busagwa. Ono nno kyazze okuba nti Diamond Platinum mwanatu amufudde ekisiimuula. Diamond Platinum erinnya lya Zari Asani terimuva ku mumwa. Ono nno ekisinze okumunyiiza, Zari Asani agamba nti Diamond Platinum agenda ayogera ebigambo ebitaliimu nsa. Diamond Platinum agenda agamba buli muntu nga Zari Asani we yamusabye omwana ow'okusatu, agenda abyogera mu bakyala ab'enjawulo Zari Asani bayise zimalaya, era nga zino zigenze mu maaso n'okuba ng'ate zimurabishinga, zimuvuma. Wabula ye omukyala Zari agambye Diamond Platinum amwesonyiwe era takyamwetaaga mu bulamu bwe, era ye teyeetaaga kuba ng'ate yeebaka n'abasajja abagagga okufuna ebintu by'ayina. Ono agambye Diamond Platinum yamusanga yeevuga, yamusanga ayina businesses, yamusanga ali mu lavishing life, so abeereeyo gy'ali naye asigale gy'ali. Era ono amugambye ekikyabakuumye n'okuba nga Zari abadde akyakuumye obukkakkamu olw'ensonga bano balina abaana, ate abaana tebeetaaga kulaba mpisa ezo nsiiwuufu. Kale bw'atyo n'amutegeeza yeesonyiwe erinnya lye kubanga nekisookera ddala ye kati mukyala mufumbo, ayina omwami omulala. So era agenze mu maaso n'amwebaza okuba nti asobola okuba ng'ate asasulira abaana be school fees buli mwaka, wabula ekyo tekitegeeza nti agenda mu maaso amulinnyirire. Oyo ye mukyala Zari. Era takomye n'okwo, amugambye ssebo nga w'oli Diamond, I think you are expensive, era osobola okuba ng'ate ofuna omukyala yenna gw'oyagala, so genda mu maaso funa omuntu omulala, nze neesonyiwa, jja erinnya lyange mu kamwako, nkukoledde erinnya buli wamu, maybe wakozesa nange okuba ng'ate ofuna more showbiz, era kati okozesa linnya lyange osobole okuba ng'ate obeera recognized mu kifo ky'oba olimu. Bw'atyo n'amugamba amwesonyiwe. Jjukira bano balina abaana babiri era nga ndowooza kino kye kibagatta, ekyokuba nti bakyali mu mukwano kyo tekiriiwo, baana be babagatta. Butereevu obadde ku Jika Media, ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kuba nga osubscribinga, genda maaso subscribinga, likinga, commentinga, tutambule ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.